Media Uganda tukyali wano Nabbingo ku mukolo gwa Rema Namakula wayanjulira munne Dr. Hamza Ssebunya. Wano nno abayimbi bangi abazze muno muli Wike Benda bambi tebamusuuliridde Wike Benda ze Batuuse bonna basatu weebali Dr. Jose Chameleone Jjukiro nagenda nakwesimba okubwa meeya bwa Kampala Road Meeya addako ye Jose Chameleone ajja. Waliwo Winnie Nwagi nga wamulaba omugomesi nga anyumye nnyo bannaye naye atuuse. Abayimbi bangi abazze bannaye muno mulimu ne bakomediyani waliwo Salvador waali era nga Dr. Ssebunya ye yatuuse dda waali nnyo. Abayimbi bazze era mu bayimbiddeko ku Rema aba Batuuse bano abalina kolabo ne Rema eyagutujja akayimba akalungi ennyo nga bano era be bamufulumizaayo ne mu nnyumba eri wabula ate ekyembi enkuba n'etonnyamu era nga enkuba ebadde bakosezaamu katono naye kati wetwogerera egenze ekendeera kwegamba omukolo gugenda kuddamu butereevu. Kati nno abayimbi bano mu kuyimba of course bayimbyeyo kagutujja kaabwawo nga baleeta omugole baba balina okukayimba n'omwana wa Rema Namakula n'asanyusa ku bagenyi n'akuba ku mazina awo. Kati nno byebyo ebiriwo.